Rema Namakula bakimukoze. Kasuku atabuse so nga ate bbomu endala ebwatuse. Kalago n'agasingawo goba olindirira mu bujjuvu. Weewaawo mbaniriza nnyo mikwano gyange mbeebaza obutakoowa kuntegeranga matu nange neewaayo okubeera ng'ate mbaweereza. Mujje baleke egyo gyonna gye mutuusako engalo mikwano gyange. Mbasasirako mmwe mwenna abayita mu bizibu eby'enjawulo oba ate mwe bambi abatuuse ku buwanguzi. Mikwano gyange mbajagulizzaako congratulations gwe wenna afiiriddwa omuntu. Nsaba Katonda bambi emyoyo gy'abagenzi agiwummuze emirembe ate era bw'atyo agiramuze kisa ate nammwe bambi abagumye emitima abako ab'enganda saakaate n'ab'emikwano. Amanya enzo Mumbejja Aisha Nassolo butereevu mba nnyingiddewo ate nagandese essaawa eno yennyini wabula ng'ate nga obimanyi ebyaffe tukuleetera bino ate ne tumala ate ne tukuleetera n'ebirala so mukwano gwange w'oseetuka ojja kuba ate ogenda subwa ebirala bingi nnyo bingi ddala. Kati no nga sinagenda wala kantandike n'okubeera ng'ate njagaliza omukyalo no Queen Sheba Swag Mama ate n'omuyimbi oyo omulala Wyke Bend okubeera ng'ate bambi mbagaliza amazaalibwa malungi ate era bwentyo ag'essanyu. Temumbuuza myaka gyabwe nange sigimanyi yadde ng'abantu abamu batandise dde okubeera ng'ate bagibatemako wabula nga munnange tubagaliza amazaalibwa malungi ate ag'essanyu. Tusaba Katonda bongere obuwangaazi ate era bambi nga balina obulamu obulungi ate era tusaba Katonda yongere okubeera ng'ate awa emikisa emirimu gy'emikono gyabwe. Nawe namukono gwange mpuliriza essaawa eno yennyini nga leero mazaalibwa go oba muntu wo yenna mama wo taata wo senga wo muganda wo bba wo mukyala wo bambi mwagaliza amazaalibwa malungi ag'essanyu. Saba Katonda amwongere obuwangazi ate era bambi ayongere okubeera nga awa emikisa emirimu gy'emikono gye. So nga ate ebyo mukwano gwange tubitadde ku bbali gwo gwa bbomu gwabaluseewo mu ggwanga lyattu Uganda tetumanyi wa gye binaggwera wabula nga tusabe Katonda yeyeka ate munange abaatutasa. Kati n'omunaye tubadde tukyali awo ate bbomu endala bwetyo neebaluka ekapeeka mu district of course ey'e Nakaseke era nga omuntu omu akakasiddwa nti afiiriddewo so nga ate abalala bana ne babuukawo bambi n'ebisago. Tetumanyi kikigenda mu maaso mu Uganda wabula nga mikwano gyange twongere okwenyweza. Si byangu buli omu oli sabira abantu bo otherwise Uganda we yatuuse kati yatabuse bo mu bazitega mu bbaasi bazitega mu kkubo bazitega buli wamu so bambi Katonda yeyeka ate munange ayinza okubeera nga tutaasa mu kiseera kineeno ekizibu. So nga ate y'omuyimbi Evelyn Lago ate ng'era ono mu Nakatemba bambi yavuddeyo bw'atyo ne yeebaza abantu abagenze maaso n'okubeera ng'ate bamubeererawo mu kiseera ekyo eky'okusoomooza. Tunakijjukira nti omukyalo ono bambi yalwala ensigo era bw'atyo n'atwalibwa okubeera nga ajjanjabibwa bambi. Yavuddeyo ate bw'atyo ku Facebook page ye ate bw'atyo bambi nagenda maaso n'okubeera nga yeebaza abantu bonna abaamubeererawo ab'omutima omulungi bonna bambi abasobola okubeera ng'ate bavaayo ne beerekereza kakatono ke balina ne bagenda mu maaso n'okubeera ng'ate bamukwatizako sako n'okubeera ng'ate bamubuddaabudda. Ffenno tumusabira agende maaso n'okubeera nga Katonda ayongerera ddala okubeera ng'ate amutaasa agende maaso n'okubeera ng'awonera ddala kubanga tannatereerera ddala werugira we lumukubawo wansi ate walwala wagira ate waddamu engulu. Kale munnange obulamu bwe tebunnatereera naye nga omukyalo oyo bambi tumuse mu ssaala agende maaso n'okubeera ng'ate bambi naye obulamu bwe buddawo ng'ate we bwali. So ng'ate ye Kasuku ffenna gwe tumanyi obulungi ono ye yavuddeyo tayagala kumanya kukuwaza banga oyo yavuddeyo ate bw'atyo wali ku TikTok ye nagenda maaso n'okubeera ng'ate alangira mmwe mwenna abagenda maaso n'okubeera ng'ate mukola zi posti mbutaaga yo favorite celebrity and see if he or she will reply you. Yavuddeyo bw'atyo n'abatabukira n'agamba ye newe munaamutaaginga mutya tajja kuvaayo ba replyinga kwegamba yayogedde ebigambo bingi nnyo bingi ddala ngenda kubeera mumukulekerako gende maaso n'okubeera ng'ate omwewulirako wabula nga ye yagambye newe munaamutaaginga emirundi mutwalo tajja kubaddamu. Yagambye nti ogenda n'okebera notification ng'osangako tags nga mutwalo n'olowooza oba abantu bakutaginze mu bintu eby'amakulu ogenda okebera ng'oli yakoze posti mbutaaga eyo favorite celebrity ye bw'atyo yabalangidde n'agamba tajja kubaddamu oba si ekyo munoonye ate abantu abalala be muwagira si mmwe mwamuwa fiizi. Kankulekereko ebigambo bya nti munaye bagamba nti lubaale w'omulamu takusasamirirwa ate era bw'atyo n'akuddira mu luyimba taluwoomya. Mwewulirireko ate tugende mu maaso n'amawulire gaffe. Banange, once again I return. Kuruno njagala gamba kuba sima tag yo celebrity olaba oba anaakuddamu nkooye bambi nkooye nsanga taga nkooye don't tag me tubonaabona balinga bano abasima send this a million times Jesus will see you nomubuuza nti mutuleke nkooye I'm tired sikena baddamu tulabe bwe naafa munaanoonya be muwagira abalala
osanga taaga nga mutwalo olowooza abantu bakutaaginze mu bintu by'amakulu biri mu smart tag yo favorite celebrity. By the way, nkooye njagadde bagambira wano favorite celebrity sigenda kuddamu gwo n'omanya onoofuna abalala sigwe wampa fees bannaye tukoowa oluusi oli nagamba send to a million people, God will help you. Katonda yateeseza nawe yakusanzeewa. Munnange Kasuku kuku wazabanga kansubire ate munnange omuwulidde bulungi era mwe mwenna abagidde bagenda mu maaso n'okubeera nga ate mukola posti ezo kansubire nti obubaka bwe mu receive nze namwe abadde bagenda mu maaso n'okubeera nga ate mumutaaginga ye bw'atyo abagambye ate mukole mutya mumwesonyiwe bannange mwewummuzeeko so nga ate oyo naye tumutadde ku bbali ate tunakijjukira nti omuyimbi Rema Namakula bambi bw'atyo yazaala era yazaala baby girl oyo bw'atyo gwe batuuma Aliya wabula bambi balamu be bo bagenze maaso n'okubeera nga ate bamulaga omukwano bategeseewo bambi awo akabaga era nga kaaniriza baby Aliya wakanga wolaba ate munange ka video ako akali mu kuplayinga ku screen yo essaawa eyo bambi bayaniriza baby Aliya wabula ye Rema tetunnamulabako ge mazima nakawere Rema tannalabikako wantu wonna sekawere Hamuza Dr. Hamuza ye tumulaba naye nakawere akyekwese kamera naye ng'essaawa yonna kyemanyi tujja kuba ate munange tugenda mu maaso n'okubeera nga ate tumukubako emmonye wabula bambi balamu be yagenze maaso n'okubeera nga ate bamulaga omukwano kugamba baaniriza baby Aliya ewaka munange ate ssente kyekyo kyekola mikwano gyange mukole nnyo bahasulazi nammwe ebintu nga bino musobole okubeera nga ate musobola okubeera nga mubikola. Wabula nga tugenda mu maaso n'okubeera nga ate tuyozayoza Rema bambi tumusanyukirako okubeera nga yasobodde okubeera nga ate bambi asumulukuka bulungi nawe namukwano gwange eyasumulukusa oba olina obuwanguzi obw'enjawulo bwe watuuseeko bambi nkusanyukirako era nkuyozayoza congratulations munnange so nga ate amawulire amalala g'engendo ssembyayo mukwano gwange ke ka video kano kengenda okuplayingira nga ate munange Caroline Maka ayogera nti bannange omukyala siraba kikulwanya na mukyala munno olw'omusajja ebigambo bye yayogedde nze nno munnaye nabifunyemu amakulu era nga sina kuteerawo ka video ke kuba kampi ddala si kawanvu kansooke nange mbeeko ebigambo by'ennyongereza okwo mikwano gyange kubanga abakyala basusse nnyo okubwa pressure basusse nnyo okubeera nga ate munange bayomba olina alwana ne beeyira acid just because of omusajja mukwano gwange wuliriza ebigambo bino oyo mukyala munno gw'olumbye n'oyira acid mukyala munno gw'ogenze n'ologa mukyala munno gw'okoze ebintu eby'enjawulo bambi si yeekwana oyo omusajja gwe mulwanira woba owulira olina omuntu yenna gw'oyagala okukola ekikyamu kikola oyo bba wammwe kubanga ye yagenda n'akwana oli banange fe abakazi tuliwo okukwanibwa bukwanibwa ate nga we yakulimba nti talina muntu mulala nono omukazi watumanya nti naye bwamulimba nti naye takola ki talina mukazi mulala so yabeerawo makati nga waddewo wagamba sirina mulala waddewo n'omukazi watu amugamba talina mulala kati munange empalana eyo n'olutalo lw'ositudde okitegedde nti bba walinayo omukyalo omulala olutalo olwo oba owulira oyagala kulwana oba owulira oyagala kuyomba luggule ku bbaawo wabula si bambi si kwoli mukazi wattu ate abamu bakiyisizaawo ddala olutalo ne balusiza ddala ne ku baana lemisa omusajja agenze ebbali azadde abaana babamusuulidde abeetisse abaleetedde ggwe n'olyoka odda ku baana b'omusajja n'obaliisa akakanja ku baana ba mukazi munno just because omusajja yayagala omukazi omulala n'amuzaalamu abaana w'oba owulira oyagala kutulugunya tulugunya bbaawo ye yagenda so mukazi wattu oli gw'otulugunya n'abaana b'otulugunya bambi tebabiriimu so bannaye nze nsaba abakyala mwenna abampuliriza bambi tukyuse endowooza zaffe kuba ebintu bino eno bisusse n'owulira abakazi nga bayombera omusajja abalala balwana oli n'akola munne ekikyamu oli n'amupangira batemu ne bamutta oli n'amuyiira asidi because of a man banange gye emirembe gyaggwa kati gunene omulembe gwe tuliko nze bannaye sikyayagala kuwulira mukyala yenna alwanira musajja oyo yennyini bbaawo gw'oba otuuza omubuuze kiki wabula bambi si kutandika te kuggula lutalo ku mukazi munno talina buzibu nze nkugambye nti nga bbaawo oyo wajja n'akusuuta n'agamba nti bebi sirina mukazi mulala n'oli naye mukazi watuwadde ebbali bw'atyo wamugamba nti talina mulala so kati senga ekyo kissa mu mutwe gwo n'omanya nti nno bambi oli mukazi wattu talina buzibu naye bamukwana nga nze we bankwana era bamulimba nga nze we bannimba ekyo kyokka kikumala okuggyako gwe omuntu gwe nnyinza onnenya gyegyo n'emikwano bantu bangi nnyo bafolinze victim
olw'embeera eyo n'obeera ne mukwano gwo olina bbaawo ogenda owulira ate mukwano gwe yayagadde bbaawo mpozzi ekyo kale ng'omuntu gw'ayagadde abadde akimanyi nti mulina enkolagana eyammwe oba kati nga sisita wo ng'oyo nayagala bbaawo oba mukwano gwo best friend wo nayagala bbaawo awo nnyinza okugiramu kale nnyinza okuteekenga one step back naye waba nga mukazi mulala oba oliawo bambi mukazi wattu alina ku kyalo kirala oba ye ali ku kyeyo gw'oli Uganda oba gw'oli Uganda ye ali ku kyeyo oba gw'oli ku kyeyo ye ali Uganda bambi toggula lutalo ku mukazi wattu kuba naye tamanyi pozi kale ky'oba okola oba osobola mulumbe oyogere naye mu buntu omugambe nti nno munnange oyo bba wange kati naye akunnyonnyole naye ate tomuggulako lutalo tomulumba tomuswaza tomukuba abamu ndaba babapositinga ne ku Facebook nolaba ng'oli afutamuza ekifaananyi kya munne nti gwe gundi nviira ku musajja ebintu ebyo si birungi bbaawo gw'oba otuuza waaba akwagala ng'era gw'omanyi akwagala nga w'oba olowooza then tuuza bbaawo omubuulirire omugambe munaye nategedde oyagala gundi ne gundi bbaawo gw'oba otuuza omugamba asalewo okitegeera naye so si kulumba mukazi oli bambi so bambi Caroline Maka ngenda kuba nkulekerako ebigambo bye wabula mukwano gwange kansuubire ekyo kyenkugambye olwaleero okitegedde gwe wenna wenna abadde alinamu eyo endowooza nti nze wempulira omukazi ayagala bba wange ngenda mulumba gwe wenna abadde alina omuze gw'okutulugunya abaana b'abajjabo bambi lekeraawo woba onoonya ow'okutulugunya tulugunya bbaawo si mukazi ate si baana be nga we bakulimba nkiddamu naye bambi we bamulimba so tebalina musango ate ku nsi kuno tekuliibwa bbanja buli kakana ku baana ba mujjawo n'obatulugunya munnange nno n'ababo nabo bajja batulugunya kuba oyo omusajja oyinza okwesanga tasembye ku ggwe ng'oliwo yanoba ne baleeta gwe nawe oyinza okunoba ne baleeta omulala byokola abaana ba munne essaawa eno mukwano gwange nawe bajja bikola ababo so mu nsi tulina okubeera nga tweyisa bulungi okusobola okubeera nga tetubeera n'ebyo bibi bitulondoola birondoola abaana baffe birondoola abantu baffe bonna weeyise bulungi ensi egende maaso n'okubeera nga timunayo ekola ki ekutambulira bulungi naye nga nsigadde nze omumbejja Aisha Nassolo mbagala nnyo mbagalira ddala kambasibule ne ka vidiyo kana ka Caroline Maka kansubire nti ebigambo bye njogedde ate munange obifunyeemu enze nagamba nti ekyenjawulo ekiri wano tetusoma busomi mawulire wabula twebuulirira novaawo ng'owuliriza amawulire wabula ng'ate era olina n'ekyopiikinza oba oli awo so bannange kamberekereze mbagala nnyo mbagalira ddala abankomera takomera mpeera goodbye for now wabula ng'ate teweerabira mukwano gwange nti nkomawo wekanye ka vidiyo kano obeeko nekiyogera kati awo mu comments tujja kubeerawo bulungi nnyo tugende maaso n'okubeera ng'ate munnange tutegeera kyogenze maaso n'okubeera ng'ate otubuulirirako naawe olunaku olwaleero ensasiramu aranagana n'omuwala lwa mulenzi nekitegeera omusajja ye like find yourself in a situation where you have to fight another woman for a man. Yeah, not worth it. Why are you fighting the other woman? Ye kwani nati kuweraze noyambala boti mokwano ye kwani ekutubunu weteekawo kati nakwana. So you find notes in your guy's phone and you look for that woman and you beat her. The mere fact that he received them and he responded, he was not raped.